Tuula tusome tuli ku ssuula egamba nti Cissy adda mu kibuga. Essuula ey'akatabo kano Amaggwa n'emitego mu buvubuka, akatabo akawandiikibwa Ruth N. Kaboggoza. Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, omwanjuzi era omuteesiteesi. Essuula eno tugisimbudde tuti Cissy agenda okudda ku kibuga ng'omwoyo gwa munne gumuwunguse, kyokka ng'amaliridde obutaddayo kwagala mulenzi yenna mu ngeri y'okuganza olw'ebyo ssenga we bye yali amugambye mpozzi n'olwa munne byamutuukako. Cissy yakaluubirirwa nnyo ebiseera ebyasooka kuba olumu yasanganga munne Joshua naye nga tasobola kumugamba nti munnange nkukyaye. Kale kye yava amulimba okutuusa omulenzi lwe yava ku muwala ng'alaba mutimba butimbibbula. Mu kiseera ekyo Cissy yalungiwa n'akamala, era buli mulenzi oba omusajja yamutunulangako ng'amwegwanyiza kumuwasa oba kumwagala. Yabanga atambula ng'olunsi bamwogerako agagambo nga gano, mwana muwala walongiwa, Katonda n'amala akompa, n'ebirala eby'okwerigoosoola. Leero bwe kamutandanga n'agenda ku siteegi bw'afuna emmotoka nga nti n'ensimbi tebazimusaba wabula okumusaba omukwano, naye ye nga yeefuula kiggala era kasiru. Cissy bwe yadda mu ssomero mu mwaka omupya n'ekibiina ekijja, yalowooza ku muntu anaaba munne nga bw'asengejja empisa z'ateeka okuba nazo, kuba yali yeewaze okufuna nti abadde owookubiri, ekyo yali akyewaze. Yayagala okwekuba ku yaliko munne Night, kyokka nga kizibu ddala kuba ye Night yali atya Cissy olw'empisa ze yali amumanyiiko. Cissy teyalwa n'afuna nkalyanti omulala. Baayagalana okumala akaseera katono ddala nga buli omu tamanyi byama bya munne. Naye bwe baamala okumanyiiragana, buli omu n'atandika okubbira munne ku ebyo ebyamuli munda. Omukwano gwabwe gwagenda wala nnyo ddala, era buli omu n'atandika okweyabiza munne nga teyeekengera kintu kyonna. Lumu baali batambula nga badda ewaabwe, munne wa Cissy oyo yayitibwanga Namugaanyi n'akebukamu katono. N'oluvannyuma n'alyoka agamba munne nti Cissy, ko Cissy ki? Ko ye nti tewali. Ko Cissy nti bambi mbuulira. Kale lekayo kasita nze nkubuulira ebyange. Ko Namugaanyi nti nedda bambi, naye kale kamale gakugamba, naye bambi nze mbadde ntidde, naye enewe sikyamaanyi naye kinsiiyidde ennaku eziwerako. Kyokka nga nti okukugamba ate nga tewali n'omu gwe nnyinza kubuulira okuggyako ggwe. Ko Cissy nti otyo oggukira ku nsonga. Onaamugamba naye mpulira ntidde nnyo. Ko Cissy nti simanyi oyagala kwogera ku muvubuka oli gwe nnakulabye naye jjo. Ko Namugaanyi nti nkutenda kuteeba bannange, ye gw'otegedde otya? Kyokka Cissy enkakasizza obugezi bwo tebukuma mu kibiina mokka, naye n'obuzaala olina bungi, kubanga mazima yoyo yennyini ammazeemu amagezi n'ebirowoozo. Naye kati gw'ompa magezi ki ng'obudde tebunnanzigwako? Kuba saagala kusoma gwakwejjusa ng'ate nsira nsaano ku mazzi. Ko Cissy nti munnange, nze gw'olaba mazima sikyali muntu, si lwakuba nti ndi mulwadde, naye munnange lwa bigambo ebyo. Yamugamba nti nafiirwa dda omu ku mukwano gwange lwa bigambo bya laavu, kyokka nti naffe omusango tegwali gwaffe, kuba okwagala kubaawo, naye munnange bwe yagwa mu bizibu mazima banne bonna baamwabulira, naye ne yeesanga ng'asigadde yekka mpozzi nange. Kale oluvannyuma okugenda okukkakkana nga ye mbuyaga zino ezitukaliza engoye. Awo Cissy amaziga ate ne gamuyunguka buto, naye oluvannyuma yaddamu amaanyi. N'addamu munne kye yali amubuuzizza. Yamugamba nti mukwano gwange Namugaanyi, kati bwe tutuuse sikyayinza kukugaana. Bw'oba nti ddala omuntu oyo tali kwabulira mu bizibu, kyokka nkukuutira okwegendereza ennyo ddala, si kulwa ng'ate okomba mu kyekkobe.
Namugaanyi olwo yali awuliriza n'amagezi ge gonna. Kyeyava abuuza munne nti mukwano, kati nkola ntya? Ye neegendereza ntya? Ndeke oba nkwaseeko ebiri? Naye muli ontyemudde omutima. Ko si senti? Namugaanyi, ndowooza tonkwasizza bulungi. Nze sikugaana mugende mu maaso ne munno, anti munnange omukwano butiko. Bwe mbagaana n'aba ngunyigiriza bunyigiriza. Naye nga bwe nkunnyonnyodde nti emikwano gy'ekika egyo gyanzitako nkalya ntya wange, kati nze munnange njitya. Yayongerako na bino nti mazima ddala abakulu baba balaguzi, kuba mmange byonna bye yaŋŋamba nga nva ebubebbere byonna mbirabye, ebirungi wamu n'ebibi, era bwe ngattako n'abakulu abalala bye baŋŋamba, ddala munnange Namugaanyi, nkusaba ebyabalenzi obiveeko tusome. Byali bigambo bya Sisi byagamba Namugaanyi mukwano gwe, bye bibeerawo ng'abaana basoma nga baagala okuyimbagatanya, okusoma ate era n'ebyalaavu, okumaliriza ebiseera ebisinga nga byonna bikulemeredde, ng'omukwano tegugguse gye wali osuubira, so nga tegukuttidde n'emisomo n'obeera mu makkati awo. Kale gwe omwana awuliriza ng'okyasoma, buli kintu kirina ekiseera kyakyo ekituufu. Bw'oba osobola okwerekereza amasanyu geerekereza osooka osome, onaagasanga mu maaso mu kaseera kaago. Naye bw'oyagala obiyimbagatanye bibiri, amasanyu ate n'emisomo, byonna tojja kukwasaamu. Byali bigambo bya Sisi bye yayogera kubanga ye yabyerabirako. Obutabo buno tubusoma okuyigamu, ate era tubusoma n'okunyumirwa. Kibi nnyo okunyumirwa obunyumirwa n'otayiga, kubanga buno bwe bulamu bwe tutambulira. Omuzadde alina omwana, muteereko, oba si ekyo oba gwawuliriza, mubuulire by'owulidde wano, omugambe nti munnaaye singa kutusasira ku kusoma kubanga ke kaseera k'okusoma. Maaso eyo amasanyu mangi, naye bw'oyagala osooka amasanyu nga tonnasoma, byonna ogenda bifiirwa. Namugaanyi yamwebaza era n'amugamba nti ye yali tayinza kukola kintu bw'omu nga ye tamanyi oba nga takkiriza, era n'amugamba nti ye yali akiwuliddeko, naye n'alowooza nti bigambo by'abantu, nti mpozzi baali bamulimba lwakuba ye yali mujja mu ssomero eryo. Sisi yalumuviira ku ntono, n'amugamba nti munnange, bwe nali nva mu kyalo, kitange wamu ne bassenga era n'abakulu abalala bankuutira obutaba na mikwano egyo, nti era neewalenga emikwano emibi. Naye nze bwe natuuka kuno munnange, nafuuka ndiwulira. Yamunnyonnyola nga mukwano gw'entabadde bwe yamusemba mu by'abalenzi, nga bwe baacakalanga bonna, era nga bwe baali basudde n'okusoma, nga kirabika bino eby'amasanyu bigenda kubamalawo, nti naye papa tebannaggukamu ku ssomero wadde eka nga tebannabaggukamu. Mukwano gwe n'afuna olubuto ne lubulwako nnyinirwo, era n'ekyaddirira kulugjamu, kyokka mu kulugjamu naye mwe yagendera. Kale nti ye okuva ku olwo yabonerera, leka agira asoma, ebyabalenzi alibisanga. Ne munne Namugaanyi yamatira, era n'amugamba nti ye teyali empulukutu za musota, nti kale kaasome, abasajja alibasanga, nti anti n'abasajja abalungi endagala nnamu teziggwa mu lusuku. Abaana abo baasoma nga bayita mu kuteganyizibwa okungi ennyo, naye bambi Katonda yabayamba era ne bamaliriza bulungi omusomo gwabwe. Ng'ebibuuzo bimaze okudda era ng'abayise balowooza ku ky'okukola, bwe batyo baasalawo bagende bombi mu ttendekero limu basome ebyobuwandiisi, nti nabo basobole okufuna ku nsimbi ng'obudde bukyali. Weewaawo, tuula tusome mwoli ku mukutu ogwa Tuula Tusome YouTube ne TikTok kwe tubeera nga twegazaanyanga omuwuulu omulekere obuliri. Tukomye awo kubanga essula weekoma. Bwe tunaddamu sisinkana tujja kusoma egamba nti kyenkulaba bannange saagala bakinkole. Basibulidde wano, Ssaabasajja Kabaka awangaale.